Akram waffe mu America. Sawa yonna tuliwo njani ogenda kulaba baatuuse. Ayinza okuba atuuse. Nakomye okumanya nga he's on the run. What exactly happened? Nange nabiwulidde. Ye nawuliddeko nti birimu gipira na bongo. Fumu. Ayina gwekala basanya. Ate ne mama namugamba. Yali mama w'omulwadde. Akram birimu ebintu ebyo bimulemedde. Naye kati ate adduka adde eno ave nadde. Ate empapula waliwo. Bamunoonya balabe ensonga zino. Ebintu mu America ekintu ky'okwasa ebintu byo ola arcade wakyali mukomera. Sexual crimes. Sexual abuse, sexual crimes. So ate very serious nnyo. Kakati ate bwe zikutuwa mu empapula tolina. Ekyo nakyo kirala. Ekyo nakyo ate bwe kikugerawo ogwokusatu nga oli ku mulembe gwa Trump. Ate ekyo kirala nnyo. Kakati abadde ate tayita Canada okuyingira wali. Ndowooza yagenda bw'atyo. Nakawano bw'atyo. Ekyo nakyo kyakuna kirala. Kati aba alina okukola ki? Okukakala oba bamukwatirako. Tujja musanga. Mekati anabeerako. Nte nali manya avuga biroole. Ate ye mubalwadde yayingira yati. Anti gwe mbeera tubeera tugamba wano nti abantu by'omanya si be babali. Era bangambye yali akolera mpapula za muntu. Nazokyesa. Ate n'akoleramu emisango. Kati ow'empapula ye n'amweyambulula. N'aba nga alina kudda wa. Tuli mu mbeera nti Trump ayagala ba border security. Simanyi babakole batya. Bayoola abantu off the street. So, Akram tuyinza okuba naye. So sawa eno ogenda kubokeberako entebe wano. Babateeka wali police post y'ekikungu wali. Naye nawe yali agikula ali mufaananyi namubuuza nti olaba mukulu bw'ati nga munene bw'ati alina ebirevu. Vibe life yatugendayo ng'omukabali. Nga tumukolere yakira mu yefu muli bali yali yakumusuula wali. Olaba wano lyali liri mu kitabu kidde. Nga akebeza n'okebeza. Kiro simanyi ngenda ku kisaawe essaawa 9 ate biki. Ne mu America. Enze ebintu bye tukola wano ebisinga ebiri right. Bwogera n'emizeejo wano eri tegikula. Ojja kulaba mulimu wanoonywa bbiya n'okwata emmotoka n'ovuga n'oddeeka. E Bulaaya drunken driving musango munene. Tebategeera lwaki. Kyebiri simanyi nywedeko simanyi kitundu kya giraasi. Kasita kayitamu oba onywedde. Kyova olaba eri bagamba n'oba osaamulire ne bagamba nti bakutte drunk driving. Oli tategeera oba olina amagezi. Okukwata omukazi oba mu mbeera za sexual crimes bwe zityo. Abantu tebakutegeera baga kati ono yakula. So nga ate ffe wano abasajja mu musajja laata. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Ani mweteekake ono waabwe n'otuuka byenyumirizaamu buli n'ebintu twesinze. Gwe singa nze nzija wano ku stress ze nnina n'olaba eyange. Kati stress muzeeyi Kagatu gy'olina okuggyako mmere eddagala lye pressure. Nze nno sirina pressure, sirina alusa, sirina biki, sirina kye nnina ekyo kinnuma kyonna. Sibirina. Ebyo biri ku mmwe nti ate ndi mu kibada ate ndi mbadde kinina cramp sibirina biki. Biri ku mmwe sinze. Owulidde nnyabo? Nze olinako olunaku lw'oli owulidde kojja Kagatu kati njagala obale kale emyaka gy'ompuliridde. Ti leero tazze ali mu mbeera bweti. Bw'otajja wali mu kkomera. Nenvaayo. Era temulwa kunzijayo sandivuddeyo. Baatugamba nti wali mu kkomera naye ng'omusibe waalakizale nga bw'oli ku ssimu mbu weekwata Snapchat n'abasibe n'abafande. Awo wanzijirayo ate nali nakavaako. Kumega Sean Koli, subscribing, liking, kuramawulire agesigikana mukasa wano ne kojja wange. Leta kojja Kagatu. Ndi luno. Obufumbo obutamye luno. Zijukira bwe nali omuto, embeera n'erema maama ne yenyiwa. Omula kyavanga ku dadi, ng'empisa zaalina zitiisa. Maama yagamba baana bange, ndeebuuka na lwammwe. Singa saali muzadde, nandibadde siraba bizibu. Awo tutandikira. Nakola nsobya odduwa Haruna, gwe wandi luyimbye. Gwe waluwandiika.
oluyimba lwange tolaba ndi oluyimbye bulungi okusinga Aluna bwe yaluyimba. Mukwano gumagumi onoba lwakubona zadde bweru gy'olaga alina bana buli omu ne maama. Kati njagala tugumye muganda waffe ali mu bufumbo. Ajat Kulusumba mwogerera nti kigambibwa era twogeddeko ne Hot Like a Pepper Jenkins ng'akakasiza ddala ebintu bye yayogedde. Nti ki? Wakiramu yakabasanya omukyala n'omwana. Mbwere essaawa yonna e Kampala atulaba. Ati nzinzi Akiramu tali kwetokota. Byonna wuliddeko. Yagirinye. Naye bwe kigambibwa naye nga nzige nafunyeeko ate nango agatali mbu. Manya abantu bakulabula mbu. Mbu kikulu nnyo. Akiramu na okutega ekibatu kwa mulemeramu. Tatega kibatu alina kyanoonya. Bono balwakubona zadde bweru gy'olaga alina bana atagamba nti kakukuba emigga kireka alina basiponsa yamugamba nti ajja kusekula naye nze nkugamba nti omanyi waliwo ekiyitibwa Uganda omanyi yensi yokka mu Afirika kati yeetaba mu Misiri nga terina bakasusi b'amafumu efumu olimanyi sigamba ng'eryagundi amafumu ngamanyi. Naye Akiramu ekiyitibwa effumu. Abula kikyusa ayimbemu kiri abasajja kye bayimba. Ke bagamba akajja mu nkuba okamanyi? Bagamba nti Saala bwe yakalaba akaliga. Kadda mu nkima. Akajja mu nkuba. Saala bwe yakalaba akaliga. Kajja mu nkuba. N'agamba nti yongerayo. Mukira guno. Gulinzisa. Mukira guno ogw'endiga gulimbuza wentula nga bangoba ulu walala omanyi lwaki bali bagogera ate obagambye nti mukira guno ogw'endiga gulimbuza wentula buli walaga Akiramu gujja kubisa nnyo enduulu buli gyalaga nedda baba baagala kwonoona bufumbo bw'aba gwe kyolowooza nti Amerika mulimu abafumbo bameka bagala kwonoona bufumbo bwa Ajat. Naye kila muntu kila nani ayingira obufumbo bwa Ajat ajja kunda. Ne kyengamba kiri bwe kiti. Amerika terina bafumbo. Abo be basoosa abali eno. Ndio batto bwa Akiramu. Babantu bafumbo bafumbirwa dde myaka 5 lukaaga emabega mu Amerika. Naye ya Akiramu bagamba mbo yamenya rekodi. Yakyamenya rekodi yatega ekibatu omujjanjabi. Omujanjabi wani maama w'omulwadde mbu yakola ki kati omulwadde yamusangawo abadde avuga n'emmotoka zaavuga naye nga kigambibwa mbu yadda ku maama w'omulwadde ate naye n'amukola ki n'amufumita effumu lyatalabangako kati ndowooza bwe bamutegeerera ate na wano alina ne gwe yakabasa njuguyo graba yawo yetawena bambi obebbanga bwe libedde nejjukira ezo long distance si nnyangu eki long distance gw'omanya abantu abali mu long distance laabo abasufu gwe toli mu long distance nga gwe tolina gwali ogulabize aluwa kwogwo omumwagwo ng'owankawanka naye era oguma n'ogamba ni munnange mwami wange nigwe mwami wo naye lwaki tandabako tandabamu nze mbeera wano naawe ne sikutega kibatu ne sikola ki yandibadde agamba naye badnaye kati ekyolowooza kitaawo muwuulu kati kitaawo wali enateta waali muwuulu oba ye takyatega kibatu agwira bugwizi kati tata wagwira bugwizi takyatega kibatu kakati ogamba otya nti emyaka kati gwe bw'ogamba nze okutega nze ekibatu giba emyaka gyo tegintega kibatu egijjo ate kakati gwe otegeka ekibatu kuba gwe kati tomatira kati muzeyi kagatoweze eddakiika 10 mbulire ani igwe kakati nze tugende tumale asatu ngambe nti yongerako bweziti va ku 10 lyoyagala omanyi mugenda ne mweyogeza ebintu balowooze nti muli baakabi naye ng'ate temulina kye musobola mwe temulina mwe mugwa wali n'osumulula n'enviiri ng'ate olina omuntu mwe temutekwa na kwogera mwandibadde musirikako
ate kye kisaagala oddemu kwogera abantu bagenda kulowooza nti tolina magezi bw'oli bw'oŋŋambamu gwe emyaka gyo gye kyatega ekibatu kati kitaawo muwuulu talina mukazi yaddukayo dda gwe gwembuza kitaawo kati muwuulu omanyi ebyo ebintu abantu abasinga babitegeerera ku ntegeera yaabwe ne balowooza nti ensi weebitambuliza ebintu bitambulanga bwe bitekwa kutambula so si mbeera eyo nekyo kiri kye nkugamba nti omwami bw'atyo n'akabasanya omujjanjabi ate kama maama w'omulwadde ate ndowooza bwe yamaliriza ate n'agwira ki mbu ate n'agwira n'omulwadde yennyini gwe baali bakola ki bajjanjaba byebiri eyo era buli kaseera ali wano ali omwo agira bugizi bw'oba mugamba nti bw'oba oyagala nga yakagula ebyokulya bw'ati ng'enjala ebaddeyo kuluma n'omugamba nti oba abasirikale beetawula ki wano afubutuka misinde n'abirekawo naye balina okumanya ekintu kimu nti naddala omwami oyo kati Amerika we yatuuse abo be bantu beetakyayagala mu ggwanga lyabwe oba oyagala oba toyagala tuyinza omulabira entebe mu arrival ate bw'ataayambibwe nnyo bayinza omuleeta ng'ali ku mpingu naawe basobola yase muntu utta omuntu ne batagamba nti oyo rapist yes Amerika omuntu omukuba ekyasi n'afa omuntu arepinze gwe balaba nga mubi nnyo omanyi gwe obulumi bwolekera omuntu gw'orepinze omuntu gwe barepinze bamulekera obulumi bungi nnyo naye ate nga tewaliwo obulumi bwe balekera muntu gwe basse kivula Amerika omuntu nti afudde ekola reidi weekoze netta besse naye ate efiirawo ku bano be bayita aba crime wo oba wo crime ebafiirako abakola ebikolobero mu ntalo beba abakwata abakazi abakola ki era banga kivve nnyo era mu Amerika kyovulaba nti omuntu bwe baba baagala okusuula pulezidenti yenna bamwogerako byakukwata abakazi so si byakutta bantu n'olwekyo Akiramu musuubira okuba nti ajja kuba kaseera kazibu nnyo singa kinaakakasibwa nti yakabasanya maama w'omujjanjabi naye kakati lowoozaamu bwe amawulire okirowooza nibamuwaayira fitina baba baagala kwonoona bufumbo bwa Akiramu ne Ajat fitina nina kyembuuza gwe olowooza abantu fitina gye balina Akiramu ne Ajat be basinga okuba mu mbeera ennungi be baagala okwonoonera obufumbo bwabwe tebalina balala be balaba bali bulungi be bandyagadde kuyingiramu nze ŋŋamba bwe nti omanyi bagamba nti omuze gufiira ku mugumba ate abantu batono nnyo atatambulira muze gwe gujja ogenderera omuntu afuka ku buliri tayinza kufuka ku buliri tayinza kulekaka ne bwakyala era afuka ku buliri kakati ono effumu lyamufuukira effumu be babayimba ntambula nga ludde kakati yatambula agaludde omanyi omuntu bw'aba agenze kunywa barabanywa omwenge bw'ogenda okunywa bbeero ne bagamba bbeero tewali mpa kiraabu nti ne kiraabu tewali mpa nayiro nti ne nayiro tewali mpa pirisina nti pirisina nno yakaggwawo waliwo tasikalaiti tikale mpa tasikalaiti tikali kisinga basoose okusaba kati yeyo omuntu ow'effumu agenze kuyigga njovu n'agenda okukakana ng'akutte kasimba kaali kubye kati abo ate ekyo Omumerika takikkiririzaamu akufiirako ogenda olizunza bw'otyo tunagenda okulaba nga abantu bamazeeyo okujjako nga bw'ogamba mbu ebyo byonna bikyali byambunze sirina kyeneekakasa nze kyendowooza kojja kagatto nze nga namukasa fitina andi fitina siganye eyinza okubeerayo naye ate bagamba nti akukyaye bwawerekera akubanja bw'oba obadde ng'osiiba buli obadde olyako katono nga bakuwa akamere katono kitegeeza nti kwolwo ojja kusiiba kitegedde nyabo n'olwekyo bw'aba amanyi nti bamulinako fitina ate ne bamusanga mu bikolwa by'okukoleza zika omugaati ng'ate byakifuba
awo bayinza omuleetera bamulinza omutuusa entebe ng'ali ku mpingu era mpozi ng'ennyonyi etokota ekyabuze bubuze ekwata gundi luutu eno naye bayinza omunonako obunonyibwa ne bamusanga ne bamukwasa bane ekyenena kyammwe kiikyo kisusse kikwata buli gwe kisanze nze nkubuulira kye bayinza kwogera that's singa kibibanga biboogera biki bituufu naye nze nkugambye nti bikya mbu byaki byambu amawulire bagatambuza abantu kati nga naawe oyo gwogambye gwe tewali gongambye yagakuwadde kati ate oyo jekeniza bw'aba yagafunye gajja kutambula nnyo era naye ndowooza yakugambye nti bikyali byambu oba yakakasiza nze mmanyi nti bikyali byambu ebyo era ekinaaba kiriwo kyonna kyonna kijja kuba nga abantu babitegeera naye nga kijja kuba kyannaku nnyo okuba nti nno munnayuganda oyo aziddwa nga n'egimu ku misango egimuzisa oba ebikolwa ebikolwa bye yakoze wangi nakomye okumanya nga he's on the run. What exactly happened? Nange nabiwulidde. Ye nawuliddeko nti biri mu kipira na fomu. Ayina gwekala basanya. Ate ne mama namugamba. Yali mama w'omulwadde. So kuposing kati nze byembadde njogera biri ate oyo yagambye eki effumu yalizunza n'alizunza eryala bongo n'atwaliramu maama w'omujjanjabi alina entomo omujjanjabi yali akyali eri nga asaba butunda nga maama wamugamba ndi nze ndeka bankubye eryala bongo tieno nzakira mwakyandi bubi ate osaba butunda osaba ki linda kuona onandi bubi akira mu wakola ensobi ku maama w'omujjanjabi kati omujjanjabi omulwadde alwakufa nga okyacunya omujjanjabi teeka neyongera okuwulira kyayogera empapula waliwo bamunoonya balaba ensonga zino ebintu mu Amerika ekintu kyokukwasa ebintu byo ola alikeni wakyali mukomera sexual crimes sexual abuse yes. So ate soko oteeka opposing loozo olabe kyenkugambye ngakubanga nze mbyogera nzekka agambya at least otta naye nga torepinze mu Amerika nga Amerika Clinton yali agenda kusubwa obwa president wali bugenda mulema lwaki nga bamusibako byakukwata mukazi Lewinsky ne Clinton nagubuukira awo babivuvunga bwe bati kakati nono aliko yennyini ate mubi nnyo ke bamuteekako ku kintu ekyo ajja kufuba okulaba nti agamba nti nze mulaba bwemba lwanyisa abakwata abakazi kuba bakimuteekako nti yakwata mukazi ate kyakubiri mu bantu bonna bakulembeza bali bafuze ku Amerika omusajja ayitibwa Donald Trump tayagala muntu atalina mpapula mu ggwanga lya Amerika bakuteekako embwa wakiri enjaga eyingira ne bayene bakwatamu abatalina mpapula bajja kuleeta embwa ezibadde zikonga enjaga zikonga abali talina mpapula zibakwate nakira mu bamuleeteremu naye ate kakati bw'omanya nti oyina mpapula n'abasajja ne bannange nammwe mutuyambe muganda wange omanyi wagenda mu byabubba toyina mpapula ate n'okwalyoka ekwata effuba okaalakaala nalyo ng'alunda ente akutta omuggo buli gw'osanga gw'okuba eryala bongo buli gw'osanga gw'okuba eryala bongo olimba naawe kakati gw'oyagala bakuyambe batya kati ku lusuumu yo ali eno omuleetedde bizibu n'abantu kumwogerako kumumalako mirembe lwaki temuwa kitiibwa bannammwe bemulese gye mubalese naye ddala bannaye nga ntadde wali ku lusuumu bannaye maama w'omujjanjabi mba nkyamwagazaaki nendeka ku lusuumu nze neekuumira ku lusuumu paka emyaka nibwe gibaasa ajati nga mukazi mulungi oba abantu tebamutegeera butegeezi mukazi mulungi baby face ye muntu gw'otunulako n'ogamba nti ebyabakazi mbimaze kambeere noono mana inageze nga nali musajja ajati ku lusuumu ne mufuna mba maze nze mba simaze naye mpumula mu buwummuzi
kubanga naye ayinza okutama omanyi naye atama naye ayinza kati tuyinza okubanga twogera ebyo byonna byonna nga bambyakira muyeetamu adda ku lusuumu nga tetukimanyi lwaki yagenze ku mujjanjabi nedda mulimu n'abasajja nga bwe batu tebamatira bumatizi anti kati akira mu engeri gyatamatira ku lusuumu afuna omuntu ategeera obufumbo tebubeera watoli azunze obufumbo bubeera bwe butyo balo bwakola ekintu relationship n'obufumbo tebabitwala bwe butyo nti leera ayenze ngenze sigamba nti ayenze naye gwe omanye ebintu basooka ku mukozi gye byasookera talizunza alina kyanoonya ebyo ensi n'ebitegeera nawulirako ndi babizunza nako n'akaana ke baali bagamba akagundi nako nti nno era kaalugwamu nako nti kaalugwamu kakali wuuyo omujjanjabi w'omulwadde ye yaluguddemu nga ku lusuumu yatudde wali mukazi wati yeekuumidde ki akiramuwe ng'ate akiramuwe agenda amansa entungo nze nkugambye ojja kuwulira ejjambiya bwe zinyooka ate bajja mutema nayeyo yawona eyemakindi mwe munaabiwulira naye ng'ebintu byo bikyagenda wanvu naye nga nze bwe mba musajja sisobola kuleka wali ajati ku lusuumu nenjagala mukazi mulala awo naye katusuubire byonna babawaayiriza naye bwe baba katusuubire bifu naye bwe biba bituufu nze kyensobola okugamba ajati ku lusuumu fumba nze kakati ekintu kiri kimu kyokka fumba tova mu bufumbo bano babufumbo bwale sinza ajati muwa amagezi gakuva mu bufumbo nze kyempa amagezi gempa hajjati gali aga yaleme kuvaamu kigambo kyonna asirike bwe nga buli ajja nakati aje obyogerako ki nti ne bwayogera na defendinga bawe nedda okumudefendinga ali mudefendinga nga akomyewo naye wano at the moment aleme kubaako kyako manyi when you reserve your comments tewali ajja kwogerera kigambo kyonna bwayogera ngo nti ebyo tyazize sinnabiwulirako genda yiribe wabiwuliddeko bakunnyonnyole nze sina kye naawulidde kubanze tuli mu good terms nebaze tuwole oli ku mulembe gwa Trump ate ekyo kirala nnyo kakati ate tayita Canada okuyingira wano ndowooza yagenda bwatyo nakawano bwatyo ekyo nakyo kyafuna kirala kati aba alina okukola ki kakaliwa bamukwatirako tujja musangaanabeerako nte nali manyi avuga birooli ate mu balwadde yayingira yaati ati tubeera tugamba nti abantu byomanya si bye babaga era bayambira ndowooza omulabi naye oba abantu baliko madde okulimbalimba omanyi teri kibinga kulimba buli engeri gy'olimbamu gye bakugwamu kati manyi nvuga galoole ga semitrera nvuga ga motoka gamenya nnyo so nga abeera mu bajjanjabi nga be bamumenya kiraba abeera mu maama w'abalwadde tabangako yinginiya yali yinginiya South Africa n'afuuka omujjanjabi w'abalwadde kati buuyo freelancer owaki ati kati ebizibu kati ekyamujje South Africa nga yinginiya ogende mu America okukoola abalwadde kiki America is a land of opportunity kakati opportunity ogiraba gye yafunye ali ku misinde it will pass kijja kuyita naye anti era osigala nga ku Trump nga tolina bipapula ng'okutte ku mukazi mu America tekiyita baaba tekiyita bakubeerako ne bwe giba myaka kino ekisanja kiggwako ne batandika ekirala nga bakyanoonya muntu yakwata mukazi America wano ajja kwekweka mpozi yeebike nti yafa ate era ne bw'obugamba nti bakubika era bamala kebera munamu ate balina okugubika anti okugusala bagugyemu bye bagwagalamu olaba bakusala nga tewafudde Ajat Kul you know me I love Ajat Kul nze nange Ajat Kul oyo kyemujjukirako bwe nali mu ntalo z'omwami wange ng'abantu banvuma East West Center n'abange bemmanya abandi mbeereddemu nange bonna nga banvuma bajerega omwami wange naye Ajat Kul nga nkubira nangamba namukasa tova ku musajja namukasa sirika namukasa kola bwoti tovola bangenda yimirira ne Ajat Kul mpaka lwe mugambi okirabi ngambi Hajjati nti kyabakola taddamu tayogera kintu kyonna omuntu omufumbo bwe bamubuuza ebikwata ku bagamba siina kyemmanyi gy'obijje yaba abikunnyonnyola
bwoba wensobi ekoleddwa nga nawe kubanze nkimanyi ne Hajati Kulusuma asobola okulaba nti eno nayibaza eno yakoze ensobi. Don't comment. Sirika busirisi kubuli kyonna. Njagala oli agenda abwandike nti waayo mukazi Kulusuma twagenzeyo mubuuza bino yasirise busirisi. Nanti olaba muzeyi. Dani okugamba nti yatugambye bwati. Nanti olaba muzeyi Kagati. Olaba olumu media ne kuteekako pressure. Pressure era naawe oba ogirina. I've been through it nkimanyi kyembaddemu. Nze media sigimanyi. Ne kuteekako pressure n'owulanga you want to defend the person you're dating. Nedda don't. Nze nokugamba bwe nti kati olwaleero nze kankuyigiriza ebintu bya media. Bwe bakuteekaaga ku bunkenke n'enninga yonna. You keep quiet. Ubeera nga bwe kuteeka mu kkooti. Bw'olaba bwe bakubuuza bye bakusomera obitegeera. Bibogedde obimanyi. Tebalina kye bajja kuwandiika nti yagambye bwati. Ng'obamaze. Naye buli lw'ovaamu ekigambo kyonna ajja kuprovokinga. Gwe bw'ana akubuuza bena Mukasa oyogera ki bukyozaalibwa tofunanga na musajja gw'osula naye. Mulina nga n'ejjo twabadde naye olaba bwe weeyasa. Oswadde nno ate gwe nnina amalako n'okusinga ndowooza owulira by'oyogera. Kati gwe bwagamba tofunanga na musajja yenna ngamba nti simufunangako. Anti singa kale wandibadde wazaala n'okuzaala nti ate nazaala nti atayina musajja. Obamaze. Kati bwe babaako bye boogera Hajati Kulusuma asirike tanyega kigambo kyonna. Hajati nkuwa amagezi ga buwa. Toyogera kigambo asirise teyejjusa. Buli lwoli lwanaakugamba ekigambo n'obaako kyoddamu. Ab'amawulire akeera ku business whereby nti alina okunoonya ebintu by'anaateekamu. Bw'onaasirika tajja kuteekako kamera ye erikodinge oba erikodinge busirifu bwo. Wabula ajja kugiteekako alikodinge byonna aboyogera. Ate buli kigambo ky'onaayogera ye asobola okukyogera nti nze bwe yayogedde bw'ati nafunyeemu kino. Bwe yatugambye bw'ati nalowoozezza nti yabadde adifendinga kino naye nga kino kyekiri. Kitegeera? So tonyega kigambo kyonna. Avoid media. Bw'aba agyagala era jajja okukoma okufuna ebizibu. Bw'obanga ogyagala bwe bajja bagambe nti ekibampisizza nti babuulira nti ebigambo ebiyitiŋŋana nze sinnabiwulirako ate sirina kye mbimanyiiko. Hajati Kulu buno obubaka bugenda gy'oli. Bw'owulira mu mutima gwo ng'oyagala defendinga bbaawo ndi mabegawo. Bw'owulira mu mutima gwo ng'olina ky'oyagala okwogera just one call away mbeerewo. Because tugenda tandika tubeererawo kati abantu abatubeereddewo. Nze nange bw'anaabazze nze muzeyi Kagati omwavuma bbaawa. Baani abamuvuma? Nze naliko. Lwakagwe tewamuvuma kuja Kagati. Sikola ebyo nze. Nze sikola ebyo. Nze nakugamba nti n'omusajja n'oŋŋamba nti oyagala genda musisinkane. Naye walaba bwe bavuma omwami wange. Anti kati ebyo nze nali kugamba ekirimu nze kyessaagala oyogere naye ggwe nga nti ate omwami wange ebyo tobikola. Bw'oboogera kye boogera kyonna kyonna ggwe nga oli balo si waabali. Nanti otuuka olaba muzeyi Kagati otuuka nga bakutugalinga nga bakupushinga n'owulanga you want to defend your man. Kubeera kuprovokinga ovuemu by'ovaamu. Bayinza n'okugamba nti baatugambye nti nno tekimalaako. Ne balyoka bayogera ebigambo biki naye nze nava nembagamba. Oli si balo. Bw'aba balo gwe sigala nga entegeeragana eri wakati wo n'omwami wo. Kulusuma nga Akram ye balo entegeeragana y'ebintu byonna ebinyibanyiizizza ebibasanyusa bibeere wakati wo ne Akram. Abantu abalala bye boogera oba bakoze ekiba nabo bo bagende balinde ebyabwe babifuna okuva gye babyagala. Kusooseza endala gwe tokkiriza kujjako facts zikwata ku balo. Tokkiriza kujjako facts zikwata ku mukyala wo. Tokkiriza nga facts zikwata ku gundi ku muntu wo gw'oyagala. Kuzikujjako bagambe nti ffe gundi ye yatugamba ate oli awulire nga ebikukwatako nti gwe wabiwaayo. Tekikola. So Hajati Kulusuma ebikwata ku Akram tobaako gw'obigamba embeera gy'alimu mugamba nti we are fine, we are okay. Neggulo twayogedde period. Twayogedde tuli bulungi and I'm expecting him ndowooza mu December ajja kujjako eno kubanga yagambye nti abadde akyali busy ng'osirika.
bana ababadde balowooza nti bamugudda jjanja nga baswala nakyo babigambo babayita mwami bwewere bigambo mimwetoloba tafumbirwangako tabangako na musajja tebamuwasangako ali mu kuwabula tebakukwanangako ne bakulekawo kuba waliwo n'okubanga tofumbirwangako naye osanga omuntu ali mu mbeera ali mu kuwabula akiramu ne kulusumu oli kulusumu mukyala mufumbo omusajja yamuwasa byonna wadde weebiri mukyala mufumbo yayanjulwa ewaabwe ekikulu nti gundi omukyala omwami gwe bakugamba wabanga balo amanyiddwa mu mateeka amanyiddwa mu buwangwa naki yamala n'amuwoowa n'omuwoowa kati gwe tewali nsonga lwaki obaako buli n'amugulira shaliya za miliyoni 2 miliyoni 10 miliyoni 3 wabaawo ekintu ekikola ki eshaliya ziba mmeka emu yidi ene yasembe yamuweereza miliyoni aga n'agula shaliya za miliyoni 2 yali ya miliyoni aga yava butuluushi nigunisi kyembuuza mukanabbi gye yayambalanga nabbi swalala alayhi wasallam nekye neewuunyiza kiri kimu kyokka nti omuntu bw'atyo gwe bwogerera ebintu ng'ebyo so nze mbadde ngamba nti no aleme kubaako kyanyega ekikwata ku mwami ebikwata ku mwami wo biba wakati wo naye ebyomunju tebitotolwa otherwise singa ebisenge bakola byandabirwamu naye ate n'akanaabira kabako eba translucent oluusi opaque kitegeeza nti tebaagala kulaba birimu ki munda ebikwatagana ku balo tobibuulira muntu yenna tobidiscussinga na muntu yenna balo tebamudiscussinga gwe buli abaalina kye boogera bw'abaalina kye boogerako mugambe nti nabiwulidde nga twawulidde kino ngamba nange nabiwulidde period naye n'abateesa balekerawo teesa nedda kati toyinza oddiridde embe lyabwe okuteesa gwe kyoba okola ensonga zaffe abafumbo temuziwabula nedda kati gwe tomuwabudde anti kiri bwe kiti ebyo temubikulembeza bwe muti bagende babigambe bannaabwe be badalizadaliza ndi mukyala mulokole oli mulokole otera okuwulira wali owulireko father nga agatta abagole okimanyi nti father bagatta abagole ne babuulira n'engeri gye balina okwesaamu father bafumbo so omuntu ekyobutaba mufumbo tokyogerako nti kimugaana okumanya ki kubanga ne basenga abamu ababatera obbagaba bonna baba tebalina basajja emirundi egisinga obungi basenga babeera bannakyeyombekedde n'olwekyo bw'oba oyogera ku kyobufumbo kyetaagisa magezi na birowoozo bizimba bufumbo bw'abantu so si wa gy'abeera naani gwe yafumbirwa nze saagala muntu atali mufumbo okuwabula abafumbo owabula ki oba owabula ki owabula ki ekizibu ekiriwo kiri kimu nti omanye ebintu ebisinga obungi buli lwokiteeka ennyo mu media era media bw'ebanga ebitandiso byogerako kigumiranga nze ndabye abantu bangi nnyo kati waliwo embeera eriwo mu bakulu b'amakyaki abamu nabo batandise bali mu media kino kiri media kubanga era gye byatandikira bannaye bw'oyogedde ku bya media gye byatandikira Sheeka Kitimbo baagala mujjako mmotoka teri ayinza gimujjako kubanga teri bamanyiira nedda tebamanyiira naye omanyi kati kifaananyi okutwala emmotoka gwe wagigula teriyo ayinza kugimujjako kubanga bwe bagigula bagiteeka mu mannya ge ate gwe otandikirawo okugamba nti bwegimujjako tekyo tekisoboka kyo tebati baani waliwo ayina lisiiti yaayo ate ekikubiri kyenjagala bannaaye njagala kino mukimanyi kale oli yayogera bubi nange namunyiigira byayogera naye kyeŋŋamba buli omu alina opinion sinnawakana nti tagirina nze ŋŋambye nti sigambye ndi naawe twamunyiigira naawe nange ŋŋambye nze olwokuba buli omu alina opiniyoni ye era ne nkugamba kino nti omuntu yenna oba eggwanga nga litonedde linnaalye oba ebintu kati ng'emmotoka ze batutonera nga ziriko nti provided under British aid bwe tuyombagana ne Bungereza tetuggyako mu mmotoka ezo ezituweerebbwa Japan jika bwetuwa oba Danida oba USAID tetuggyako bintu ebyo bwe tunkyankalana naki n'olwekyo muleme kubeera abantu ate ba wansi nnyo okutuuka ku leve eyo kusaba bintu bye muba mwagaba mubanga omuntu eyagenda okwanjulwa n'otwala ebintu ate omukyala bwe munyiigagana naye n'avaayo n'ogenda obikimayo kati kye muliko n'olwekyo byo temubizza bwe muba nga mukonde mninga gundi kiti gwe muba mubeerako nga ye omuntu ate mwagenda omuwa emmotoka temwawa kiti ono mwawa seeka kati simanyani gwe mugisaba kiti oba mugisaba seeka kiti
batubulire gwe bagisaba omutuufu naye nga tukyeyongerayo ennyongero bajjukiza tambula ne bannaffe abanana Herbal Mouthwash wena ali mutulaba essaawa eno nga olina amannyo ganyenyeera amannyo gakuluma olira ludda gakunyenyera buli wonye ekinyogoga n'ogamba nfudde ne weekwatayo bwoti empewo bw'ebeera ennyingi munnange genda ku pharmacy kuli okumpi oba mu drug shop yonna osobola okukafuna ate nammwe abatali mu ggwanga ly'e Uganda nga musinzira America, Amsterdam, Dubai, diaspora. Kati ogenda bugenzi watundira ebintu by'Abannayuganda. Ne Dubai diaspora. Yonna kakati gwe kasita obeera emitala w'amayanja. Ogenda bugenzi watunda ebintu by'Abannayuganda. Bagamba nti mpa Nana Herbal Mouthwash. Bajja mukuwa kubanga yatongozebwa National Drug Authority. Ate kyolina okumanya kiri kimu nti Nana yakola ekintu ekyenjawulo ku bantu abakola eddagala lyonna. Ye yakola akacupa ke n'akateekako erinnya Nana nga liri mu groove okakwatako bwoti n'oli feeling erinnya nga likulumbadde mu ntobo ne mu bbali muno tebakuguza kapa mu kutiya n'olwekyo tobuzaabuzibwa otandika okubanga abadde ayagala okunuuna obunuunyi mpako ekyo nuuna ekinuune nga gwe osaba ekigere ekitayidde n'olume gumba nga osobola bwatula enkoko zino zi ofuleya nga go bwatula obugumba bwazo ng'okozesa Nana ojja bituukako ebyo byonna byonna oheke nga tweyongeddeyo wawulidde ku mateeka lwakaba bagenza agamu ne bagakendeeza ag'enguudo amateeka nzijukira nagogerako okwo naani oba naawe nimbagamba nti ekyo kibaleese tekisobola kukola baagajjeewo ekiro nalabye ekipapa kakati ekizibu kye baaleeta gwenna Mukasa ng'ovuga emmotoka yo bamusanyufu nnyo ng'abo abasajja baleese amateeka ago amateeka gakosabo Namukasa osulawo nsula Ntebe Ntebe diri wali ovuze speedi nga bo ze bavuga bo be baba bagenda ne batekako n'obugombe tubaviiri speedi gye bavuga tewaliwo mmotoka ya bulijjo egivuga be balina emmotoka ezeetaagisa okuvuga speedi kuba alowooza bw'anaagivuga empola enywa amafuta uvuga emmotoka ya sisi kakaaga uvuga emmotoka ya sisi 5,000 kati nze nayagala bwagazi kubuuza bantu omanyi Uganda ebintu bino bagamba ndi oyagaliza muka kitaawo lutanyoko kati lwasse nnyammwe mwaleeta amateeka go mwali mulowooza ne gagenda tukosa amateeka ago omukufuluma baalagira okusaba siringi 7,000 naye olaba ze baataddeko 6,000 bagenza okugira nga bo bennyini ebipapula ebiri ku nnanka zaabwe bawezezza obukadde 3, 4, 5 nange ninako ku pamiti yange ekipapula ky'essimu kati nina kyenjagala okubuuza akumanya abantu abo eyabireeta yali talowooza singa mbeera ku bitaala nga ebitaala ne bituta bagamba nti kamera ekukuba ki ekifaananyi ne bakukuba ekipapula singa pulezidenti yabajja ne batuyimiriza nga bwe tumala essaawa nnamba ng'ajja ku bitaala ng'ebyewandege ebyobwayiise ku roundabout waliwo ebitaala bwe bita kamera zitandika okuba ebifaananyi abatasimbudde pulezidenti ajja abuzaayo essaawa nnamba atuuke ebyo ebipapula ani abisasula ebyo tebigenda babipapula kati nina nekyenjagala ekirala bajja bijjamu singa mbeera ku bitaala nga nsimbula bwe nti nyingira roundabout nti konvo yetwala ssente nejja nesigenda kubanga batulagira okuyimirira nga zijja ebyo ebipapula babikuba ani abisasula singa mbeera ku gundi ku kkubo nga tugenda ne batuyimiriza wa traffic n'atugira ati ng'ebitaala bitadde ate n'atulagira okugenda nga bisibye ebyo ebipapula ani abisasula ebyo kye nvagamba nti tebaalowooza era lwaki baayagala okuleeta ebintu ebyo ate naabireeta mu yegimu muhwezi ye yabireeta ne bw'obuuza minisita waaki wa security lwaki yabireeta mu poliisi wa security yali alina okuleeta bintu ebyo yali alina kulwana kulaba nti security yeyongera kuba tight naye babantu ye minister without portfolio alabika General Katumba Wamala yali alagazi General Katumba Wamala talina wakwataganira na bipapula ebipapula transport si yekola sekawo traffic laws bannaye ziteekebwawo Ministry of Internal Affairs
Gubagamba kodi bafulumize chipapula ni bagamba General Katumba Wamala today agenda to briefing state yeah briefings more details na yenga ebyo bintu si ayinokola ku ebyo bintu byengudo ebya traffic kali ayino tutera obupande ku kubo ba internal affairs nedda General Katumba Wamala ministry ne si ministry ye dulino ebunula yebadde ebiteekako yekolagana ku nguudo Ministry of Works omugaso gwayo kukola nguudo neziteekawo nga ziri mu mbeera nnungi kati amateeka agakolerako kuziiza speed ate Works siyeziiza speed kati nebidda mu internal affairs yekola ku ekyo kati wali osanzeko omukozi wa Ministry of Works ng'ayimiriza emmotoka temugenda obanga bakutaddemu kikamera nti kiddu obadde odduka nnyo yes police wali olabyeko nga waliyo patrol ya internal ya Works Ministry of Work and Transport anti Works the transport need the transport kirala ne Works kirala Works kitegeeza mirimu n'entambula so sina amateeka g'ebyentambula kati amateeka g'ebyentambula gatekolebwa traffic laws zikolebwa mu internal affairs era gwe wali osanzeko nga bw'oba osasula sente ezo ozisasulani ozisasula Ministry of Works sente za permit tusasulira waneno ngombe ku Victoria na yawo wagundi awali yo jimanyi yolerwe awulwelwa awali ya permit express penalty scheme bwebe ekola sente basasula Works simanyi ebipapulo bisasula Works nze ninaka ekipapula kimu sikisasula naye bwe baba kikuwa si kya internal affairs kibako Uganda police kibako Ministry of Internal Affairs bakimpa naye search kankirabe yenna ekiti ekipapula banyimiriza ne boogera nange ne mugamba sigenda kuwanguza impa ekipapula n'aka printing nga nekiyalina ekyuma bwe kiti kya black ne kavaamu kati n'akayuza kaluwa tenkalina kabula naye ninako ekipapula naye tewaliwo bakiragiraawo ate nkikebera ntya tomanyi ebyaffe tebiddigito kavaayo agamba kapapula ako kebakuwa okakuba ekifaananyi kubanga kati kaabula kati bajja kugamba nti wa defaulting yes ekyo bizibu nabo no so minisita yabadde yalina kuvaayo kutangaza kubanga enguudo yazikolako enguudo ze bakubirako ebipapula yazikolako ye yabadde alina okutangaza naye ba-implementinga pati amateeka nga gundi system tekola bulungi sooka otereeze enguudo buli kimu kitereere mutereko road signs ku kkubo awo naffe mulyoke road signs kweziri ku kkubo naye okimanyi ku express ennaku wiki namba masanyalaze tekuli ate ng'osasula 15 anti Ministry ya Works testeeka masanyalaze ku nguudo ate olwo ekyo tukinenyeza eruguudo bwe ruba mu city council tulinenyeza city council obutabaako nanka bwe ruba nga ngeyo kyendi mukutunuza mukujja kagatu kiribu ekiti bwe muba temunnatuteekako nga temunnatuteekako maanyi mangi musooke mukole paati yammwe kyendi mukutunuza anti kati ekizibu kya Uganda nti ebintu bino tebabireeta lwa bulungi bwa ggwanga abantu baleeta ebintu ebyo nga akoze eddiirwa atendalinga butendalinzi gwe tolaba speed ko bakolera bitaala mu buli junction ng'ekulaga bulazi nti eyo tenda speed kubakolera buli junction waliwo ne wateetagisa bitaala nga weebiri bw'atoba babiteeka ku roundabout ng'ate wakava ku bitaala main ate ne bateekawo ebitaala nze natidde biri ebitaala ebiri ewandegeya waliwo ekkubo liri limu bwenti naye baatuwadde ebitaala anti etaala kitegeeza waliwo abaatendalinga kyova olaba speed kubakolera ebintu bino tebabikola kati tomanyi nabwe binaakola nze nkugamba ekintu kimu bajja kutuuka ekiseera nga bw'oba oweteewuwo ewaffe kijja nze nategedde kubanga waliwo ka junction bagenda tuwa ebitaala ebitaala bisusi banaatera naye singa ebitaala babiteeka mu bifo ebyetaagisa ne babiteeka mu wanuwe ng'emmotoka zijja wamu tewaliwo junction yonna ne bateekawo ebitaala gwoba osinga okwewuunya ye muntu atalowooza ku ngeri gye bagenda kugira kukolesawo speed limit n'omala okukola oluguudo ng'olwo olusinga okuba olw'ebbeeyi mu nsi yonna nalubaddeko ekiro nga tekuli ttaala eyaka oluguudo olusinga okuba olw'ebbeeyi mu nsi yonna ate kyakubiri ate y'amaanyi kati express oluguudo ng'olwa express omaze naduyita express naye ate ogamba nti olina kuvugira mu speed 3 bambuulireyo ku abo bonna abaali bavugiddeko mu speed 3 ku abo ababituteekako
abatuvugira mu speed ya 3 ani yali mwagala speed high speed kati kanzireko side yabali baba preventing high speed okola ki ne mama speed ya 3 ziba ntono kakati bobo munako enkulu baba bagende ewaabwe bonna ani avuga 3 nga bagenda munako enkulu ani avuga 3 beba gule mne motoka this guy the performance of my car the performance of my car emotoka bezibaga zi performinga bulungi erina kubanga edduka ate bagula za sisi nyingi kitegeza bagala misinde ate biba mubeba implementing ebintu ebitalimu fwe beba bitekerawo tebijja tuka kutuluma nze kati taxi je nninya okugendeeka teri ayinza kudduka speed suka 5 kuba Kampala muri commotion zinaddukira mu district era baba bagende wala bebajja okwagala speed nyingi ate ne beteeka ko limiti fete bitusala kati nze nzalwa kawempe wawe baddukira speed ya 5 sidabawo berumya bokka babiteekawo ekintu kyebitaala ebisuse kukubo bikendere ebitaala tebijja kendeera ne watajja naye ate nze kyenewunya nti kagato wanu wo otekawo oti ebitaala anti nyagambye nti abantu tebakola bintu bino lwa bulungi bwa ggwanga era sirowooza nti no site engineer yakeera ku makya n'agamba nti wano tutaddewo ebitala wano bye bagenda bakola nga bwebulaba baaziba oluguudo lwa Namirembe Road mbu beautifying the city olwo ba beautifying city okukola olwo Namirembe Road ne Ruumu olwo bayongera luguudo kuba lulungi ebintu ebimu babikola nga tebalowoozezza gwe lowoozaamu bwe bateeka ebitala wonna ate bamala kufunza luguudo ng'ate olukadde olwaliwo luyitwamu emmotoka 50 lwali lugazi kati emmotoka ziri mu 5 eziyita mu luguudo ate mu lufunzizza kati newunya abatulowooleza be bayita abakugu bwe balowooza Kampala ng'akyalimu emmotoka 120 enguudo mwazisanga ngazi kati mulimu emmotoka ezisukka mu kakadde kale emmotoka 10,000 zetuba tubala ate mufunzize enguudo ezalimu neze ezalimu nga mulimu emmotoka 10 nazo muzongedde zifunza olwo tugambe nti tugenda mu maaso oba tudda mabega bana koja kagatonga tumaliriza nabadde nali mpulirawo mawulire mabega kaawo nga bagamba kampani erina okujja etusolooze ezo sente fines bagenda banga batukuba ku bipapula ng'oyisiza speed bagamba eri Russia ne bagamba bagideclaring nti eri bankrupt si kubeera bankrupt teri it is no longer existing teriyo ngera bwe twali tunoonya egule mmwanyi bwetaliyo olwo kati kyenkugambye nti ebyo ebintu byonna byowolaba bakola byonna babikola mu ttenda wano we baali babbira buli omu yabamanya ndi wano onabba kati bakola bitende byekisiru bwe bityo oyinza otya okugamba nti oleete kampuni okuva e Russia esolooze ssente za express penalty scheme ng'ate olina ssente ezo zisandibadde zisasulwa butereevu ku akawunti yaki yaaba abakuvunaana era lwaki ekampuni eva ebweru mu Uganda temuli makampuni gasobola kukola ebyo nga mulimu amakampuni kale baleete ne kampuni endala zisolooze express oluguudo express newunya oluguudo express n'omala otusasulira 15,000 naye ovugira ku luguudo lulimu enfuufu empitirivu enfuufu eriku express okwo enfuufu nze sirabangako nfuufu neyetuuma ebbali nekola layini anti oluguudo olwalusasulirwa ssente nze nkubu okimanyiko nti no ettaala oluguudo lwe basasulira ate lw'oyagala batambulireko speed ya 3 nga toyagala badduke seba mu nzikiza eyo mulinga abategeka agabbi gammwe abantu batambule speed ya 3 bajje bababbe ekyo tetujja tikkiriza muteeke ettaala ku kkubo ate emmotoka bazireke zidduke speed yazo kubanga oluguudo baluyita express basooberako busoobezi mbadde nga mandire lubeera kiriya yensonga lwaki tebakkirizaako mmotoka zifiirako tebakkiriza kanikirako tebakkiriza kuvugirako bantu bano babupikipiki baki ate amafuta agatawera oyitako express onoonako ki n'ekirala bagezeeko okulaga nti tuli bantu bagunjufuko oluguudo ng'olwo lusasulirwa lubeereko ettaala ezigasa nga zaaka naye twaluyiseeko ngo neŋŋamba oba lukomi ng'olaba ng'olukomi nabadde ndowooza nti bwe twalaze eno ne balugjawo so nga tumaliriza batuyambeko ku mataala ku express okwo
kubanga eri ekkubo bbi si bbi ekkubo ddungi naye ekkubo eryo liteekwa okuba nga teririiko nzikiza ate oba n'ettaala ne bwe zibaako ziri ez'olusuluugi ze mwatuteerako nga waliwo emikolo wano nazo zaavaako mwebale baatuteerako obutaala bwa tayima bwali babutayiminga nga bulina expiry emikolo olwaggwa emikolo olwaggwa ne buzikira bwonna musibe bulungi mweraba sigenda kwongera ku bigambo naye kojja kagata ogenda funa drone essaawa yonna bw'otakendeeza bigambo